Mbaliriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha n'abaana batoba nange abasama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ate ng'era mbabuuzaako bannange mwasibye mutya muli mutya Ramadan Kareem bannange swaumu ebatwala etya ku side eno ate omukulu alien skin akubiddeko ku nkya ya leero akubiddeko omwami Abitex akasimu n'amugamba yo waayi oli otya nga nkumisinga ng'ombuzeeko k'omukulu munnange nkubanja omukulu ono yaliko manager w'omuyimbi alien skin nga yakatandikira ddala okujja mu industry oba abantu okumumanya kale tugambe nti n'amulaga ensi oba n'amulaga ku bantu oba n'abeera nga amuteeka ku ddaala ate eryaddako paka alien eddala lyaliko nga y'omuntu munnange ne bakolagana nga bapatana mu bizinensi kyatuuka ekiseera nga nammwe mumanyi mutuuka ekiseera ne mugamba tukite ne baawula we baawula bagenda okwawula ng'omukulu ono Abitex abanja alien skin akasente ke era olunaku lwaliro wamukubidde amugambe nedda munnange sooka ompe kasente ke nkubanja alien akanyenga mubuuzo waaye lwaki ondoga asooka ompe kasente lwaki wali otunda bubi ku show ya muno ku show no yani kushyano ndani mayinja namugamba waaye sooka ompe kasente nkusange wakwegamba ebintu alien byote bigwa balojja bibeera bisese yagamba agenda kubeera nga atulumya emitwe paka kuwulira bubi kwendo munange omulabi wa Life Experience Uganda nkugamba tuula kalira ate owulirize emboozi ya mwana mulenzi alien skin awamu ne omukulu Abitex omutegesi w'ebivulu mwenyini nkofiire neneti ate teweerabira kusubscribinga gompya abeda atulabye olunaku lwaliro ate nga naawe omukadde nkujukiza sharinga ne banno babeere nga balabako obeerako ku Life Experience tavaako ugamba otya kubidde kubuuzaako mbuzeeko nnyo okuva mwaka guli kumala kukwata kuteka Mukooti nimbega kyekirungi beerayo naye kisigala ng'onoonya Abitex okunoonya endagaano yasooka emala kuggwa gambye ogende ng'oseka oyina eyinooseke ati kuseka ki naye bwe kyolina omumanya Abitex maana nkumiisinga tokyalumaaluma nange wansonyiwa kati ate njagala nka tunyumyamu naye ondogedde ebbanga Abitex alien skin olunaku obusente bwange bwomanyi obutono saayongeramu wadde buno sitoli bumpa lunaku lwogenda kusinga wundi kujja kuddamu tukole emirimu atoddeko pi Abitex ondoze naye nange sigenda nno kola ekintu kimu ajango jangu ku ssente ne baba tutuze mukolagana naye nze nkwagala nnyo boyi wange kakati nze wali wankola ki naye nga wondoze sookirize nti ondoze ne ŋŋaana akuloga ki lwaki kati oyinza okuloga omukubo banje enda kuwaayo ogenda kuwa ku ssente kale enda kukubira endako tuve mu mugulu oba tumaleko ekisiibo banzikozi tetunnamalako kisiibo kikutuuse alusazi kuli nkuweyooko kati nsoke nkuweyooko fe twasiibye ssebo nekyekya zeserezo nazimanyi gutungamba zitezinga kuluma enda kukuwaayo kati nekyo kyakikutunuza bwe kitokosho y'amayinja ddala wali ecupa wali ogimize